nfunako ebizibu ebinsuza enjala nakula negomba pulezidenti mmutuukako bwe namukwata mu ngalo wange nafuna bizibu kati irabe yali ayimba nga basasula ekansula nakumbalaza kati mbonaabona nevuma olunaku bwe kati bwekatambudde naye kabuto ovumiza nze abakulu gye baliko ssebo kale nnyabo namwe gye baliko amanya ko ssebo amanya ambira begaluna kakati tukulaba ne Hassan Ndugga mwajja mutyo kwatagana omugagga ajja atyo kwatagana ne Hassan Ndugga actually Hassan Ndugga mukwano gwange ndudde naye banga ddene mujja mutyo kwatagana twasinkana mbivulu nategekanga show zange nabanga ntambula naye kitegeeza oli mutegesi wa bivulu so timbitegeka naye nga si nnyo nga bwalaba balamu baani naye nga mbitegeka mu bufunze gw'omu ku bapromota ababanja akasente kaba promoto kaliko oba gwe tokaliiko sikaliiko wakimala ndi mumativu nekyendina bufunze babbalamu bakaya nebyabwe okay tulina akayimba ketwaguddeko aka Hassan Ndugga ne tumunoonya bakira tumukubira essimu atugamba ndi eno Luweero ndiwa ne tumugwako muli eno mwadda mu kulima oba music mukyamuliko nnyo nga bwe nalabye mu video music tukyamuliko neera nga bw'omanyi kati embeera eriwo tugenda tubeerako mu kyalo eno ne tulimako omuyimbi Hassan Ndugga ono akayimba kano wakawuliriza bulungi kuba twewuunyiza omugagga alinganga wawaabira gavumenti ate nga tumanyi nti naawe oli mukwano gwa gavumenti mwabamu kumpi abagagga batuukirira ku muzeeyi so nti nze musajja weeni alimu obufunze manyi eni alimu ya mirundi ebiri mulimu abeeni alimu bali kandi twali nti ya mirundi esatu mulimu bali abali okulusegera lwa pulezidenti mulimu abeeni alimu nga bo bali okufuna mu pulezidenti naffe tuli beeni alimu abawagira ekibiina oba n'obukulembeze obuliwo kubanga tebwera kyebunkosezza tulaba nti akakayimba ketwakulabemu mu video kagenda kufiiza kuba tulabanga kavumaganya gavumenti so mbufunze nkitwala nti kalinga akavumaganya gavumenti naye nga obuzibu bwe bwali nti Hassan yatuukira pulezidenti mu kavidiyo ako ngeri mwakalabye kati abasinga balowooza nti Hassan buli atuukirira omukulembeze abaako nekyakola ki nakyafuna era nze ndowooza Hassan yafuna yayoola mu bufuzi nti Hassan talina kyeyakola ki talina kyeyayoola so kati mu mbeera ya struggle nga bw'ogimanyi eriwo nti bakulaba nga oli saidi ya gavumenti babalowooza mwe muli mu kintu mwafuna ssente babawa so oluusi nga talina kyeyakola ki so kati muganda wange ono actually nange era bwe nasooka okukalaba kubanga mu meeting eyo saaliyo era namupeerako kasimu ne mugamba Ndugga wafunye ku ssente bw'oba watuukidde omukulembeze kitegeeza oli muki oli mu kintu nange muganda wange sina yadde ekiki ekikumi nagera okulaba nga embeera ya muganda wange ate yongera kubeera nki mbi ne gye yali ajja akawogo nga tebakyamuwa buli omu amwesamba mwafuka beeni alimu mwafuna ssente mu mbeera ng'eyo kati nga gwe wa NRM ababeera mu NRM tebalina ssente kyogamba so nti balina abali mu NRM naye nga mulimu abantu abamu nti abeetaaga oluusi okukwatako kati okugeza nga mulimu abaana kati kino tekiri ku Hassan yekka mulimu abaana abali eyo nga babonaabona ng'embeera mbi ng'abantu batuuka n'okubavuma n'okubeesamba nga okubawala naye oli n'atuuka n'okukuboola mu banno olw'okuba yakulabako wa Geno Kayanja oba yakulabako wa Geno Salo oba wa pulezidenti mwe muli mu kintu mufuna ssente so ng'osanga n'ekyokulya kikola ki kibula kati abaana gye bali bangi so kati nze nga alina eddoboozi ze simanyi kuyomba era embeera bwezze ensukkako kwe kukuba oluyimba teruvuma ne lwemulugunya
Okay, kigambibwa nti Hassan gwomu ku bayimbi ba Kadonkamu abafuna ssente ate essaawa zino olinga ali muzeegaana. Essente zagenda ewa Kikufiira nazimanya buyise nti bawadde n'abayimbi ssente era n'Ekikufiira ne mulumba n'agawaayi ssente zaali za birala okitegeera ne zino ze baagabye ez'abapromota baatukuba ne batugyamu baali batugambye muleete fayiro zammwe abaali bafiirwa ebivulu kuba kati nze nnyinza okugamba ono nalina okumuyimbira naye ye yansaasira teyammanja sente ze nali nalya kuba batusasula nga tonnayimba n'ozikolamu ebintu ye olw'okuba mumativu teyabanja kati abalala twali twakola fayiro olw'okuba nti waliyo abatubanja waliwo abaali batuwola waliwo ebivulu bye tutayimba olina bye wategeka kati batujjamu ne bagamba aziriza abapromota si bayimbi so nga ate ffe twabadde tumanyi tuli kwaba bagenda okukola ki okufuna kati we nalabye sifunye ne ŋŋamba abantu banvuma lwabiri buli omu amanyi nalya kiki ate nga kigamba kagenda wa Museveni emirundi egiwerako anti byebigambo by'abantu uno kyagambye nti buli asembera Museveni abanga afunye ekikolimu so nga ate olimu tumutwala nga Yesu w'oku nsi oza ki ekyakulemesa okufuna ssente ate nze ndi Katonda mmanyi noyalambuze lubaale wange atali mu ebyo ati kyenva nkola ki kyenva ku buluyimba olwo lwe mulabye era ako ka vidiyo bwetyo bwegenda okutandika vidiyo yange nagimaze naye olw'okuba nti mwankubidde nga muluwulidde kwe kugamba kambaweeko kasampo kirayise coming soon vidiyo kulajana nti bannaye munvumira bwireete neevuma nange olunaku lwe nakwata omukulu muki ngalo si kumuvuma nti mubi naye olunaku olwo lwanfuukira ekizibu oza tekikuleetera obuzibu okubanga oluyimba lulinga oluvuma gavumenti bw'obanga gwe jjajja w'abaana muzzukulu wo n'agamba taata nfe enjala ng'omukubambi ekitegeeza lino oluyimba olinga asaba gavumenti ssente nze nnyina gigamba nti onvumya vaayo ku bibiri kolako kimu vaayo gamba abantu nti omwana saamwa mumuveeko oba gamba mugamba omwana wange genda ofune ekyokulya newosuza abaana ate abanga okusula ku mbalaza ye ababe basula mu bagagga bonna lwaki wasazeewo kabirira mugagga kyotera gwe tumanyi ng'omugagga bakirumira baali ludda wa si bakyaliibo omuntu gy'amanyi enkuba gyetonnya kukya nnyimba kirumira talabanga ku nnyimba kyogamba ono omugagga tasobola kukuyamba n'akuwayo ssente zonna zakuwadde okusinga okukabirira muzeeyi nakuba lwe yalabye oluyimba n'ampita n'amanya nti saafuna nyinza okubanga kati akawogo kendi ankajja ku ye yesu lwaki asobodde okuyimizaawo abaana bange okitegedde naye tekitegeeza nti okufuna ekyokulya ofunye n'ew'okusula kati ne mu luyimba era ojja kulaba wava munno nawulajjanye taata wava munno musajja wa kisa naye atuukikako olaba ne Museveni yennyini engwala nabitadde mu luyimba ogenda mu kisaawe wabaawo ab'engwala bw'omuteega mu kkubo supiidi nnene bw'omuli kati onaamutuukako oti abakutwalayo bw'atuuka eri aga muzeeyi bali abaana baamala ng'osigala eno okaaba ye amanyi twafuna kubanze kati bw'ogende wa genosalo oyinza osanga lisiti eraga nze omu ku bagagga abafuna ssente ze yagaba naye sifunako na 10. oza lwaki ssente z'abayimbi oba z'abapromota zigenda zibbibwa ssente zibbibwa olwabo abalina omululu n'okubeera nti baagala nnyo okwekusa bokka nga tebasobodde kufa ku baki ku balala so nti gavumenti ye NRM nti ebintu ebikola era obuweereza ebutuusa ku bantu naye abatuukirwako bwe batufuukira ekiki ekizibu so nti eyizo oyinza okusanga nga ni muganda wange eddugalo ya meetinga president nga oliyo akavaayo naye nga nduga tekakola ki tekamutuukako oba president si ye muntu gw'omala kugamba nti no ojja kumutuukako butuusa omuviirekawo nga talina kyakoze ki olaba abantu basanga ku makuba agenda abawa n'abagabira naye ate omuntu avuddeyo ng'era abadde alajjana nga alina kyasaba actually nti aba alina okufuna era owulira ssente ezivaayo okuyamba bapromota abayimbi abamu abakwatiddwako naye neebuuza lwaki Nduga naye tamuyamba naye kati nga gwe omugagga we otuuka ku bantu abo lwaki toyamba Nduga n'omutuusa ku bantu abo okusinga okukunkumula ebigambo ebikanga eggwanga so nti kituufu tusobola okubeera nga bwe kugambye nti ndi NRM naye nga sijja kwanga oluusi kutuukira baki banene so nti nyinza okubanga mbawuliza naye nga sijja kwanguwa kukola ki kubatuukako kubeera ne bwoba omwagala tugeze ngaoyagala salira wabayo ekikono oluusi ekikola ki kimukuba so nti mu mbeera eyo nofundikira nga
tofunyira kyokola ki kyoyagala. Okay. Tulaba nti ogw'omu ku abantu abasinga otuukirira kale Museveni oba tulaba nti oli ku mwanjo nnyo kuba oli musajja wa NRM. Lwaki si gw'omu ku baminisita be balonze oba advisor kuba cabinet tray yafulumye gwe teweegomba kuba advisor wa Museveni? So nti nze okubeera advisor siina nnyo kyamaanyi kyemba njagala mbu advisor, naye nze nagambye ndi mumativu nekyenkola ki nekyendi. So nti siina nnyo kyenjagala mu byabufuzi, neze ndiwo okuwagira NRM kubanga enkutte bulungi n'ebyange. Okay. Yeah. Amanya Lubega Haruna, Kyotera Boys. Okay. Jawondoga nga tuvudde ku byakayimba. Lwaki tomwayo ku mamotoka ndaba taata wano galinga nga bwana bwambaata. Akamotoka tujja mufunira. Nze neya bimufunira sitiika ya media. Ajja tambula. Naye omusajja ali bubi. Soti Ndugga tujja mukwatako mpola. Wow. Alabike nti ava mulamu bwalimu. Ndugga musajja muyimbi w'amaanyi, ennyimba ze nnungi nnyo. Naye ate osanga abantu abalina bye bayimba nga tebina na makulu nga babawadde ki omusimbi, babawadde omusimbi. Ava jjajja Bamweyano tamufaako ki? Jjajja Bamweyano wekyaka tujja ajja kutereezebwamu. Abo mugagga wange eggwanga libuulireko ku mirimu ki gy'otambuza? Tubakulira tuyita mugagga naye omugagga akola mirimu ki? So nze ndi musuubuzi w'amataka, ndi musuubuzi w'emmotoka ezitambuddeko, emirimu gyange gyesinga okuwangaaliramu n'okusima bowaholes Nayikondo. Ate bagamba nti oli promoter, kwa oyo ekiyita balugamba nti kyotera omugagga oyo promoter. Ekinfuula ekyo kubeera nti mbeera nnyo n'abayimbi obufunze, so nti nze njagala nnyo okuyamba. Ekintu promoter kiyinza okubeera nti oluusi kikwata nnyo ku bayimbi, naye si ku bayimbi bokka. Nze n'abavubuka bano bansiika capati banjala kutandikawo kano bonna mbakwatako, nenkwata kati nekenera nenkola ki nembawa. So saagala muntu kubeera waawo nga oluusi atulugunya abalala ng'oba agenda bba ekintu ky'omuntu ate nga nama emitwalo 10 gyensobola omwana atandikawo omudaala gwa capati. So nti ekyo kyekinfudde okubeera nti ndi w'amaanyi naye nga tewali nnyo kyemba nnoonya, si munnabyabufuzi, neze ndiwo okuyamba muntu yenna oluusi aba atuukiridde. Nga tumaliriza, mugagga munno byakola bikusanyusa? Omugagga Lwasa ali ku bibye, sijja kumuyingira. Gye gyemize gyammwe abagagga? Si gyemize gyaffe, naye Lwasa muntu mukulu. Nzira tuyinza kungamba tujja kwongeraganya emyaka gya Lwasa. Lwasa kati abanga taata wange, so sinza Bufunza akola byamuyitako byokoledde emyaka gyo. So nti sinza gamba nti byakola oba bibi oba birungi, kitegeeza nti bye bimusanyusa. Omuntu waddembe okukola ekikola ki ekimusanyusa. Nga nagwe nasala ngamba Ndugga jangu akatindike nnina tukagabane. So nti buli muntu waddembe okukola ekikola ki ekimusanyusa. So ni Mr. Lwasa abanga kimutwala mu maaso ngera kyekimunyumira dembe lye. Okay.